Rasulillahi sallallahu alayhi wasallam anti yali Abdullahi tata wa Nabi Muhammad sallallahu alayhi wasallam mahbuban liwalidihi Abdul Muttalib akthar min ikhwatihi al-ashara, yali ayagalwa nnyo ja kitaawe. Muhammad yalina kitaawe bamuyitanga Abdullahi, kitaawe muto, tata we yennyini amuzaala bamuyitani Abdullahi. Kakati ate n'oyo Abdullahi yali azaalibwa omusajja gwe bayita Abdul Muttalib. Mu bufunze Abdul Muttalib yali jjajja wa Muhammad. Kati Abdul Muttalib yalina abaana 10. Mu baana abe 10 mwe mwali Abdullahi. N'abalala nga ba Abu Talib, ba Abu Lahab n'abalala baali. Ndako Abu Lahab yali taata wa Muhammad omuto. Taata wa omuto. Abu Lahab yali taata wa omuto. Abbas ibn Abdul Muttalib, Abu Talib ibn Abdul Muttalib baali bangi. 10 baali 10. Kati mu 10 ebyo mwe mwali Abdullahi azaala Muhammad. Ekyo no kiriko ensonga lwaki ayitibwa Abdullahi ate nga Obusiraamu bwali tebunnajja. Nabyo tujja biraba. Kati yalina abaana 10. Wakana Abdullahi mahbuban liwalidihi akthar min ikhwatihi al-ashara, ng'ayagalwa nnyo taata we okusinga baganda be 10. Bino twogera nga Muhammad tannazaalibwa. Jjajja we alina abaana 10 naye abaana be 10 abakola ki? Abagala nnyo naye okusinga ayagala nnyo Abdullahi. Kakati wahadatha an jaffat miyahi zamzam wahara Abdul Muttalib wa huwa mas'ulu an siqaya, nti ekiseera ne kituuka waagwawo ekizibu mu nsi ya Buwarabu e Makka naddala. Omusana gwayaka mungi nnyo. Wa jaffat miyah zamzam, oluzzi lwa zamzam ne lukala. Ne lukalira olw'ekyeya. Kati oluzzi olwo lwasimibwa ng'abantu abaze okukola hijja, abagenza okukola hijja, bitebize hijja yaliwo ng'Obusiraamu tebunnajja. Nze ngoberera bulungi kubanga wano wetwogerera Muhammad tannazaalibwa. Kati ng'abantu abagenza okukola hijja olw'ekyeya ekingi ennyo nga muno ku luzzi kuno ke bafuna otuzzi, era ng'eyali yali responsible okululabirira n'okunywesa n'okukola siqaaya, okunywesa abantu amazzi, yali Abdul Muttalib. Yalina okunywesa abantu amazzi bonna abazze okukola ki? Hijja. Okukola hijja. Kati ebyembi oluzzi ne lukalira. Wahara Abdul Muttalib. Abdul ne yeeraliikirira. Nga bw'oyinza okuba nti gwali responsible okuliisa abantu emmere ku kyalo nga bazze ku mukolo. Naye emmere n'esirira oba n'eyiika oba ekintu kyonna ne kigibba. Kati olina okweraliikirira. Ngenda kukola ntya? N'agamba nti naye ne yeeraliikirira. Wahara Abdul Muttalib ne yeeraliikirira Abdul Muttalib. Wa huwa mas'ulu an siqaya, yali alina obuvunaanyizibwa okubeera ng'anywesa al-siqayatul hujjaji, abahaji Basiraamu. Ekigambo haji si kya Busiraamu. Ekigambo haji kyaliwo qabla al-Islam, Obusiraamu nga tebunnaba kujja. Min aina ya'ti bil ma'i, gyonna gye baavanga. Kati anyway ekyo soka tukireke. Kati oluzzi luno bwe lwakalira yeeraliikirira nnyo, n'agamba ngenda kukola ntya. N'atandika ekigendererwa ekyokusima al-bi'ru. Fa'amada ila hafra al-bi'ru wa nadhara an yaquma ahad abna'i qarbaban ila al-aliha idha tafajjara al-miyahi bighazara. Basiraamu mulabye. Tosobola kupangisayo ku Musiraamu atasobola bisoma n'asoma ebintu nga bw'obisoma. Mulabye kuba ebintu ebinnyonnyola eddiini yammwe ebituufu biri mu lulimi lwe mutamanyi. Kulli hali Abdul Muttalib n'atandika okusima oluzzi. Nanti lukalidde azzeemu atandise okukola ki? Okusima olulala. Okusima oluzzi olwo. Luno lwennyini. Kati asima luli luvuddewo, kati ye atandika kukola ki? Kusima buto. N'alyoka akola nadhari. Wa nadhara an yaquma ahadu ibnaihi arbaban ila al-aliha. N'akola obweyamo eri bakatonda. Buli kigambo ekyegendereze kyenyogera nti eri bakatonda, seseri Katonda. Basiraamu mujja ne mutusumbwa tulina Katonda omu. Katonda. Kati wano eri bakatonda. Ila al-aliha,
ila al-alihat mu lulimi Oluwarabu alihat kitegeeza bakatonda abangi. Idha tafajjara al-miyah bi Ghazala, nti singa amazzi gano gaddamu ne gatumbuka n'amaanyi ne yeewaayo n'akola obweyamo yakola nadhari n'akola obweyamo n'agamba nti bakatonda bwe munnyamba, bakatonda abalubaale bwe munnyamba oluzzi luno ne lujja n'amaanyi mangi, ngenda kukwata omu ku baana bange mubawenga saddaaka. Alina 10. Alina 10. Ku 10 okwo ayagala kujjako omwana we omu amuweeyo nga kaki. Bino bye twogerya Muhammad tannaba kuzaalibwa. Tannazaalibwa omukulu. Eyajja n'Obusiraamu. Eyajja n'Obusiraamu. Kati wano tuli mu period gye bayita qabla al-Islam. Obusiraamu nga tebunnaba kubaawo. Kati gwe toli mu qabla al-Islam, gw'oli mu Busiraamu. Mu kyasa ky'Obusiraamu wano nga weekiri. Naye kati wano tuli mu kyasa qabla al-Islam. Kati nagamba ngenda kuwaayo omu ku baana bange nga saddaaka. Ayogera bino si Ibrahimu. Si Ibrahimu. Ayogera bino bamuyita ani? Bamuyita Abdul Muttalib. Jajja wa Muhammad. Jajja wa Muhammad. Kone mbozi. Azaala Abdullahi. Abdullahi n'atuzaalira Muhammad bawa Aisha. Kone mbozi. Kati wa fi'lan tahaqqaqa kadhalik. Era ekyo ne kituukirira. Kye yasaba ne kikola ki? Ne kituukirira. Ne kituukirira. Amazzi ne gajja. Ne gajja. Nga bwe yakisaba bakatonda ne bakola ki? Ne bakimuwa. Kati bwe nsima amazzi ga Zamzam ne nzijja e Kampala ne nzunga nago, nkima ndeesa amazzi agaaleetebwa oluvannyuma lwa bakatonda okuddamu okusaba kwa Abdul Muttalib. Kwegamba gabanga omuntu bw'ava wano n'agenda afuna amazzi ge bagamba nti olwo oluzi lwa Nakayima. Nga bwe nnyinza okugenda ewa Ssenga Kulannama oba Maama Fiina n'ampa amazzi n'aŋŋamba amazzi gano emisambwa gye gyagatuwadde. Ekyo kati ne Zamzamu bw'atyo naye bwafaanagana Basiraamu. Kati amazzi gamala okujja. Gaasabye eri bakatonda. Fa akhadha yaqtari'u ala ibna'ihi liyakun min man yaqa'u alayhi al-ikhtiyaru arbaba. Basiraamu mulabye ennaku. Mwasimba ku kintu kye mutategedde. Mutetegereza. Nagamba nti najja n'atandika okuba akalulu. N'akwata abaana be 10. N'atandika bakubako akalulu. Kubanga yeeyamye. Teyagamba nti omwana gundi oba omwana gundi. Wabula n'akwata abaana be 10 n'abateeka wali n'akuba akalulu. Gwe kanaagwako abeere saddaaka eri bakatonda banywe omusaayi gwe. Kati gwe alaba nga Abasiraamu balwanirira nnyo okusala ebisolo, n'enkoko ya neiba gy'ataalye kayagala agimusalire. Bakatonda baagala kunywa musaayi gwe kyotamanyi. Wekivaawo. Ano wekiva. Kiva nze nasalawo ku Yidi sirya nnyama. Nze sirya. Olyamu eno gye batasala. Waakiri ndi eno gye batasala. Era nze ennyama gye batasala Abasiraamu njirya nnyo. Watandika ogirya? Njirya. Umala okakasa ogirya? Ndya. Ne bwe ngireeta wano ku interview eddako ogirya? Njirya. Oba onnyambe n'okunnyamba. Kubanga ye yokka bakatonda gye batanywako musaayi. Ennyama eyo nange ekijinjagaza yagaana okusamira ne ku mulembe gwa Yesu. Yesu yagoba omusajja n'agoba emizimu ku musajja bwe ezayingiramu emizimu zonna. Zagamba wakiri katufe nga tetusamira. Kitegeera. Ennyama njirya. Njirya. Kati omusajja wuuna akuba kalulu. Akuba kalulu. Man yaqa alayhi al-ikhtiyar, ani analondebwa tarubabu okubeera saddaaka. فجاءت القرعة على عبد الله وهو محبوب عليه. Akalulu ebyembi ne kagwa ku Abdullahi kyokka gwayagala. Kyokka wa huwa mahbubu alayhi, yasinga okwagalwa gyali. Singa kagwa ku Abu Talib oba ne kagwa ku Abu Lahabi oba ku Hamza oba ku Abbasi yali asalirawo.
Lubaale ndoza watandikira ne baga nti mu family alonda mugwe musingo okwagala. Najja ku ssomero n'asangawo omwana we asinga obugezi n'atula ku mutwe ogwo. Olaba mwana kutandika kukola bintu bitategereka. Lubaale yamulonze. Akalulu ne kalonda Abdullahi. Okubeera saddaka eri Katonda. Jjukira Abdullahi mu ntumbe ze mwe musituddwa sallallahu alayhi wasallam. Kitalo. Kati wano ebitundu ebiddako Abdul Muttalib jajja nakola obulyazamaanya. Anaze naye nekyanga. Awo nange waaki ngenda nendokoka. Nakola obulyazamaanya gutya fa ashara ilayhi ahadul kahna. Omu kubalaguzi. Linda kona nga biri mu Arabu nenga bitegeza balaguzi. Omu kubalaguzi bano ba priest abalagula bakula balagu kati nga owulira jjumba yeeyita Ssaaba Kabona. Anti Sekulumandwa. N'alaza gy'ali n'agenda eri omu ku balaguzi amuwa amagezi. Naye bannange jajja wa Nabbi asinga ekitiibwa yawebuka. N'amutwala n'agenda eri omu ku balaguzi. Omulamuzi n'amugamba mu lulimi ki? Luwarabu. Lusome tuwulire. An yajri al-qar'atu bayna Abdullahi wa adadul bi'ri. Ebyo bigambo bya mulaguzi. Kati mwebulye no mwepankapanka oli antende balaguzi bano boogera Luwarabu. Tugamba tugamba Oluwarabu lulimi lutuukirivu. Awona alagula. Era n'oyogera Oluganda mu muzikiti bakulaba ng'omukafiiri. Omulaguzi wuuno alya kulya tabbiri mu lulimi olw'ekitiibwa. Namusomera ekigambo ky'omulaguzi kubanga abasajja bw'obadde okimanyi n'abasheeka ng'agamba abantu nti bwe bamala ekkanzu n'ey'omuleera mbi nnyo naye ng'ayagala abantu bamala ekkanzu yabaki ey'abalaguzi. Kati omulaguzi nsomera omulaguzi oluwire ampuliriza nsonyiwa okuseka naye ebigambo bino oluusi bisesa olwawo ng'ate nina kukaaba nawo. Nsomera ebigambo by'omulaguzi. Muganda gambe bimbi bisekwa. Kaddamu nsomera ekigambo ky'omulaguzi oyo. Nawulirako muto wange. Lwaki muyita muto wange Hamza Kayiira? Kuba Nyanzi yabeera mukulu wa Kayiira. Kati gwe Nyanzi. Nze Nyanzi. Muto wange. Kati ani egamba nti omulaguzi naddamu fa ashara ilayhi ahadul kahna nti omu ku balaguzi n'amugamba an yajri al-qar'a bayna Abdullahi wa adadul bi'ri. Nti omulaguzi yamugamba nti nidda kola bwoti kwata Abdullahi okwate n'eŋŋamiya okuba akalulu bayina Abdullahi wa adadul bi'ri. Okuba akalulu wakati wa Abdullahi n'omuwendo gw'eŋŋamiya. Kitegeeza eŋŋamiya talina kukola emu, ayina funa omuwendo gw'eŋŋamiya. Gusobole okubeera nti akuba akalulu alabe ku ŋŋamiya ne Abdullahi asalaani. Naye ng'ali mu kusooka yali yeeyama bakatonda eŋŋamiya teyaziteekamu. Yazitabule. Naye ate be careful ku buli kigambo kyonna kye tukozesa wano. Eŋŋamiya kati zize mu kifaananyi. Awo waliwo nnyama. Kati ojja kusooka anyway tujja kukyetegereza kuba waliwo idi etuuka emu ennyama n'eba nnyingi ne floatinga. Anyway ala kulli hali. Wa adadul bi'ri n'omuwendo gw'eŋŋamiya. Fakanat al-qar'at taqa'u ala Abdullahi aidan. Faswara taqa'u ala Abdullahi aidan. Nti bwe yateekena eŋŋamiya n'ateekena Abdullahi katugeze zino ŋŋamiya ono Abdullahi n'addamu n'akuba akalulu tu wa taqa'u al-qar'atu ala Abdullahi. Akalulu ne kaddamu ne kagwa tu. Lubaale atabuse Abdullahi. Lubaale amanyi ayagala mulya. Faswara Abdul Muttalib yazidu adadul bi'ri. Abdul Muttalib n'ayongera ku muwendo gw'eŋŋamiya. Bwe ziba zibadde 10 n'azifuula 3.
naddamu nakuba kundi omulaguzi yamuwa amagezi ageera still naddamu na fakanat adadul bi'ri fi kulli marra buli mulundi nti kuluno nakuba zibadde 5 yazifuze 10 nakuba ne kagwa ku mwana we naziweza 10 nakuba ne kagwa ku mwana nayongera ku fi kulli marra buli mulundi nga wate bwakola hatta balagha adaduha 100 mpaka omuwendo gw'engamia bwe gwawere 10 ho wa huna era wano waka'atil qur'atu ala al-bi'ri era kuluno akalulu ne kagwa ku ngamia ndaba nga sekikowe kubanga balubaale kale mutwale engamia 10 naye mundekere omwana naye ng'oyo omwana lubaale gwe yasiima era Nowanda ye yazaala ne nabbi kubanga musiime yali bamuyita muwonge muwonge Nabi sallama abakuba mu Uganda wano wandimuyise muwonge kulli hali fanaharaha nazisala Abdul Muttalib nasala engamia 10 anne kino njagala okitegeere mu lulimi olwala mulimu ebigambo bibiri nahara ne dhabaha mu Qur'ani mulimu nahara kubikwatagana n'okusala ebisolo ku lunaku lwa Eid wasabbih bihamdi rabbika wanhar sinza mukamaawo obatendereza amatendo ga mukamaawo wanhar erosale nahara ekiri mu Qur'ani okusaddaka okwa Eid ekuliko dhabaha kati biri ebintu bibiri dhabaha kikozesebwa ku kusala buno obusolo obutonotono mbuzi ndiga nahara kyagasolo gali aganene ng'engamia kuva bakozesa ekigambo wanaharaha nazisala zonna Abdul Muttalib yasala engamia 10 ennyama eyo yali nnyingi tebereza mu ku kyalo gyova omuntu omu nasala engamia ne weziba 5 ennyama nnyingi we wava wano wentulukula nga basaze ensolo ne bayita n'abakristo batwala obuveera nosanga omukristo nga yeesibye akagundi ku mutombo naye afuse musiraamu ku lw'ennyama ye statement eddako wano egambe statement eddako egambe Abdul Muttalib wataraka luhumuha ala al-insani naleka ennyama eyo n'agiwa abantu kale Jennifer olya biki yali asaddakidde bakatonda ennyama yali nnyingi wataraka luhumuha ennyama y'engamia zonna wataraka li insani nagirekera abantu wal hayawani wat-tuyur n'ebinyonyi yagirekera abantu ebisolo n'ebinyonyi yali nnyingi nnyo n'ebinyonyi wahakadha iftada Abdullahi n'abeeranga ataasiddwa min adhabahi kama iftada min qablihi Ismail alayhi salamu mungana Ismail naye bwe yataasibwa kati okuva ku Ibrahimu okutuuka ku Abdul Muttalib wano eyembaga ey'okusala ebisolo teyaliiwo kubanga tebangawo era teyaliwo era Ibrahimu ye bwe yali akola yakola nahara ng'ono yakola dhabaha kuba yasala ndiga era n'agirya ne famire ye ne baneiba teyabagabira ono omusamize ye yasala ebingi ne bimulemerawo n'alyoka abigabira abantu ate nga omufumu ye yamulagiridde lwaki tukomyawo leero Mungu kimumala ekyo kimumala kati tukomaawo oba tunatandikira olwonaddako tutandikirawo kubanga kati tubale tugezaako kusima obuvo bwa Eid omuntu gy'atamanya kati nsaba gwampuliriza bw'oba n'ekibuuzo kyonna kisindike ku 0702 143965 ku WhatsApp nja kukibuuza wumalu wano kati nkuguliddewo olutalo bakubuuze ndeete ebibuuzo ebyo bikulemerwe wano nga bakulaba la mushkila fi ayi dhalik ana afhamu kullu ma akra tewali buzibu bwonna nze byesoma mbitegeera oyinza okulemberamu omuntu n'alokoka ayagala okugoberera omuntu ayo nga wandyagadde okwerokokera kikulu nnyo
era kya muwendo totya muntu kugamba nti tobuusabuusa mu ddiini bw'obuusabuusa mu ddiini oba ogivaamu ebyo byakijega Allah yagamba nti fa in kunta fi shakkin mimma anzalna ilayka bw'obaamu okubuusabuusa kwonna kitegeeza akuwadde green light nti bw'oba n'okubuusabuusa ku expressing ye yakukkiriza okubeera ng'obeera n'okubuusabuusa kuba omuntu alina amagezi amalamu tosobola musomesa bintu n'atafuna question yasomera kino musomesa abuuza mutegedde any question hal hunaka sual waliyo ekibuuzo kyonna kati kitegeeza nti omuntu oyo soofuna ebibuuzo mu kyekisomeseddwa obusiraamu bukugaana okububuusabuusa naye Allah yakukkiriza okububuusabuusa njogera naawe Jamila mpuliriza so osobola okufuna okubuusabuusa mu mutima kubanga obusiraamu si ddiini etuukiridde biri bakufeera bufeezi bya piraawo wa Maulidi enna mukwano gwe bamuyita Hasani yeyita Hasani researcher ye brand name ye yayogera n'agamba nti ye kyamusiramula piraawo wa Ramanzani kati obanga osiramukidde piraawo wa Ramanzani bw'onaasoma ebintu bino n'obitegeera ojja funa okubuusabuusa shakka ejja kujja kati oyandiwagadde okwerokokera kikulu nnyo kuba muno mu nsi oyitamu naye ojja kuvaamu amajini gajja kwegaana yaahe gamba nti ayi Yesu nkwebaza olw'okunjagala nzikiriza nti wafa n'ozuukira era oli mwana wa Katonda ndokose olinnya lya Yesu nonye kanisa y'abalokole kuli okumpi bajja kusomesa ojja binyumirwa ojja kwagala enjiri nga nange bwe nali bannange nayagala obusiraamu naye enjiri enyuma kuba in it there is the life of God ovanga ku kintu nga Katonda yakiteekamu obulamu bwe olwaliro president n'amala azimba katugeze n'afunayo bichi n'agizimba n'agiteekamu amaanyi ge gonna n'agiteekamu akasente konna sebebeera ya bode kubanga president alinamu era n'abakugu bonna be yeetaaga abalina kati eba y'amaanyi era bw'ogituuka muli n'environment ogiwulira nti yanjawulo kati nga ogenze mu State House bw'otuuka mu bwoti naawe kennyini nyini era tebakugambye nti wano wanjawulo era okiwulira kati obulokole buno Katonda yabuteekamu amagezi ge n'abulunga n'abukwata n'abuteekamu ekirungo ky'obulamu bwe bwalimu kati saawa zino it is different naawe bw'oyingira mu Kristo olabira ddala nti byanjawulo okubali abatuvuma nga basinziira mu bbaala kama bawo omukisa tweyanza nnyo tweyanzege mikwano gyaffe okutulaba mukoze bulungi nnyo nsaba tusinkana nate ku lwokutaano oluddako emirembe gya Katonda gibeere naawe bw'obanga programu ene kunyumidde giweerezeko ne mukwano gwo ffe tetuyina nnugu sheyalinga video zino nga